واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وتعالى nani matenda amajivu achatukumya kutusa akadde katono sasoso n'emirembe mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama eri abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo bonna Allah subhanahu wa ta'ala beyasaasira ne bakyawadde omukisa okulaba nga batambulira ku nkola era n'enjigiriza ey'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama n'enkola y'abo abakulembera. Amanya n'eddoboozi Umar Sulaiman Kasule. Programu yaffe bwetyo tukomeyo okulaba nga tugitambuza insha Allah. Mukkirize nga tutandika tusooke tumala okuba nga insha Allah twozaayoza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abazaana be mwenna okwetooloola edduniya yonna, naddala abo abawuliriza aba 107 katonyeze 9 Pal FM okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyengera ne tubanga tumalako omwezi ogwa Ramadan. Okusookera ddala yatuwa ekyengera ky'okuba mu baddu abaagukolaki abaagusiiba, ate n'atuwa ekyengera ky'okuba nga twagumalako kuba eriyo abaagusiiba mu ntandikwa ne batagumalaako, eriyo be gwasangawo ne batasobola kubanga bakufuna. Naye ffe bwe tubanga alhamdulillah tuli mu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawadde ekyengera ekyo, nashkuruhu lidhalika, tumwebaza. Ate era tetuyinza kukoma okwo, Allah n'atuwa ekyengera kya Ramadan ate n'atuwa n'ekyengera kya sittati. Sika mwongo badde yogera wano ku Eid. Eid sittati. Eid insha Allah ya lunaku lwanca, eyo leero nsijja kulinda mufti kugirangirira. Wadde seka seka muwonge ayagadde awamba kati na Eid sebo yanca. Nedda sebo anti eggwa lwale ewedde lwaleero. Gada insha Allah la naji ne bwotolidde muceere wadde ennyama mushe ebera Eid atahania nti mwebale bannayo okusiiba sittati, toyinza kwebaza batannaba kuzisiiba. Nsebo nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza era tusaba jalla sha'nuhu atuwa obulungi olw'ebigendererwa bye tulina ebyenjawulo. Kiriza seeka oluvannyuma lw'ensonga eyo ate tubeere nga twolekera mu kujjukiziganya ku kye tubadde tutambulirako okuva emabega. Tuli mwaka mupya ssebo era eno sizoni ya 3 obukya tutandika omusomo guno. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu, naawe atuwuliriza omulungi Allah okubanga akyakuwadde ekyengera ekyokuba mu baddu ate era abawuliriza abalungi abagoberera omusomo guno. Twakoma nga tulabyeko ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku busika era bye tugenda okuba nga tutandikira okuba nga twejjukanya nga tutundaba kugenda mu maaso, wabula nga tutundaba kugendera mu kutandika mu kwejjukanya. Kiriza seeka nsooke mala okuwa abantu omukutu ogwo gwe basobola okuba nga ate bajjako information eno. Guyaka twegattako kubanga buli lukya abantu bangi bongera okwegattako ku mukutu ogwa Pal FM okulaba nga ate bongera okumanya ku kikwatagana ku ddiini yaabwe. Njabasaba mwenna abali eyo genda bugenzi osubscribinge. Osobola okusoma akagamba kali inheritance in Uganda. Ngamanyi nti inheritance in Uganda. Ogwo mukutu bwe baguleeta bwe pa gukonemu ogusubscribingeko. Bw'omaliriza osobola okulikinga, osobola okukomentinga. Saayo ekirowoozo kyonna osobola okuba nga okiteekayo. Saasaanya bonna abeetaavu bayirimu eyo okulaba nga bagitegeera bagimanya, bw'otyo obeera nga obasaasaanyiza basobole okwongera okuba nga tinabo bakuuka mu nsonga ezo. N'olwekyo ng'okubiriza omukutu genda otekemu inheritance in Uganda oba seekyo osobola okusamu Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Naye kali nkataddemu kangu nnyo kasobole okuba nga kakwanguyira gwe wenna eyeetaaga okuba nga ate bw'otyo emisomo gino ogifunamu okwejjukanya n'okwongera okutegeera ebifa ku ddiini y'Obuyisiraamu. Awo tuvuddewo Sheikh mulundi ogwasembayo akkiriza nzijukira abawuliriza abaffe
yongere bakoonako mwenna abagenda mu maaso n'okutuuliriza mulimu bakadde baffe ku mitendera gyonna abaami n'abakyala naddala mu famire yange nze mwenva eya Haji Rashid w'Ekikaatu mu famire eyange mwenva eya Muwali Musowedi ejjokolera famire yange mwenva famire ya Abdallah Kyeyune Kambogo famire yange mwenva sebe zonna famire zange famire yange mwenva eya Kirumira Kalidi Kasana famire yange mwenva nyongereko enyinza okuba sizimanyi oba ziyinza okumbulako mu kaseera naye nga ssebo zisukkawo ekkiriza olw'obufunda bw'obudde kankomeko ku ezo na bonna abagenda mu maaso okubanga mutuwuliriza bakadde baffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawemu obulungi era atwongere okubanga bwe tutyo tuganyulwa mu mpeereza ez'enjawulo ezigasa eggwanga okutwaliza wamu ekyo nga tukimaliriza kkiriza ku mulundi ogwaggwa twasembayo nga tulabye ze tuyita asbabul irithi asbabul irithi zibayita ensonga ezikwata ku busika asbabul irithi ensonga ezikwata ku busika twazaawulamu emirundi ebiri netugamba asbabul irithi munqasamat ila qismain asbabul irith almuttafaqu alayha inda alulama eriyo ensonga abamanyi ab'ebitiibwa rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim rahmatan wasi'a zebeegattako ne batafunawo okwawukana muzo netubeera ne asbab wahiya thalatha ziri ssatu netubeera ne asbabu al irith al mukhtalafu fiha netuba n'ensonga ez'obusika abamanyi ze baayawukanamu mu ezo ze bataayawukanamu ze twalaba ezasooka twalaba ensonga ekwatagana ku annasabu nasabu kitegeeza olulyo famire y'omugenzi mwafuluma beebo bagatta nabo omusaayi okategedde bulungi ne tulaba kye bayita azawujiya oba annikah obufumbo nakyo emu ku nsonga ezisembeza omuntu ku busika ne tuvaawo twabiraba nno byonna ebyo byonna byenjogera twabiraba ne tujja ne tulaba ekiyitibwa alwalaau alwalaau twakiyita obununuzi nti omuntu bw'aba anunuddwa ekyo kyaliwo edda era netulaba ezimu ku nsi nga kasa twazirabako sheekh ezimu ku nsi ze twagamba ezikyalimu obuddu ate n'endala ezikyalimu obuli indirect newa newafa bawa ebiri nti waliwo naye tulaba ensi ezirimu obuddu naye nga buli indirect ezo laba twazimensioninga ne tugezaako okulaba nga tulabako ezimu ku ezo wabula nga research naawe osobola ogikola kuba saawa zino emitimbagano tutambula nagyo kale ekyo bwe twavaawo ne tutambula butereevu ne tugenda ku asbabul irith al mukhtalafu fiha ensonga ezikwatagana ku busika naye ng'abamanyi bazaawukanamu twaleka nno ku mulundi ogwo ogwaggwa kuba nazo ziri ssatu naye twasembayo nga tulabyeko ensonga bbiri ku nsonga ez'essatu nemu ezo ze twalaba mwe mwali ensonga gye twayita al irithu bilwalai laisa bilwala bilmuwalat manyi byagala okufanana al irithu bilmuwalat wala ekitegeeza bununuzi ate muwalat kitegeeza mukwano yes omukwano omungi ogubeera wakati w'abantu ababiri nga wankubadde bayinza obukanga emisaayi gyabwe gyanjawulo nga sibagatta oba tebalina luganda lwa musaayi naye nga omukwano guno oluvannyuma lw'okusisinkana ate nga si bafumbo wabula mukwano ne basobola extent bayinza n'okutta omukago olw'omukwano banfanfe buli omu nfanfe wa munne abo abantu gye bali mu society obwo nabo ne tubutunulyako ne tulaba butya abamanyi bwe babukola ki bwe babwogerako ne batugamba naye obwo bwakyaka nnyo mu kiseera ekya jahiliya period ye period of ignorance ekiseera ekitwalibwa okuba nti okumanya tekwaliwo nga buli omu akola kimunyumira
kati bwowulira agamba nti nze nkola binnyumira ddala mu butuufu aba tafaanana bali gwamusookayo omulembe gwamusookayo yena ddonyajja oluvannyuma mashallah. So abo twabalaba ne tulaba ampuliriza omulungi ensonga ey'okubiri yali eyitibwa al islam au islaamu arrajul au islaamu shakhs ala ghairihi, omuntu okusiramuka nga waliwo munne Allah kwayisirizza okusiramuka n'amutabbira. Naye ekyo twakiraba kiriko obulombolombo obw'enjawulo kakasano si gwe kwatwakoma okwo. Ne tulaba hadithi ezajja, ne tulaba n'enkola ekyakolebwako ku mulembe gw'abasahaba ogwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, netugulaba era ne tulaba nti ayina be yasikisa, owulidde tekitavumirirwa naye nga basinzira ku hadithi ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bagamba batya nti omusajja yajja, hadithi twalaba ya Tamimu Dar. Tamimu Dar hadithi gye yagamba nti yagamba atya qala qultu ya rasulallah, nagamba oba nabuuza omubaka wa Allah, tiwange omubaka wa Allah, ma sunnatu fi rajuli, enkola yandibadde etya eri omuntu min ahli lkitaabi, mwabo Allah be yawa ekitabo oba ebitabo, yuslimu ala yadi rajuli, ayinza okuba nga asiramuka ng'ayina gwasiramukiddeko. Qala amakulu enkola yalibadde etya? Abuuza Tamimu Daari, abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaba agamba nti yagamba nti huwa awla annas bimahyah wa mamatih. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaddamu sahaba we ayitibwa Tamimu Dar namugamba nti oyo abeera asiramukidde ku munne, abeera musiramudde ye muntu asinga obulungi eri ye mu bulamu bwe ne mu kufa kwe. Ekitegeeza mu kuvunula kw'abasahaba ab'enjawulo n'abamanyi bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza wano si kuba nti osiramula busiramuzi muntu n'omulekaawo. You make a follow up ku muntu oyo, bw'otya bwawangaala obusiramu abuyiza atya, n'otwala obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu, okubeera nti omuntu oyo ogezaako okumulaba ng'omubudaabuda mu ddiini ey'Obuyisiraamu, okumulaba ng'omukiipingira ku mulamwa ogw'eddiini mu nsonga ez'enjawulo. Abo bwe batyo batugamba nti omuntu oyo bw'abanga kyekyo bwe kiri, oyo singa ono omuntu afa n'aba nga akola omulumba ako gwe twalaba, singa abeera tayinaawo muntu yenna musikaawe, gwe eyamusiramula oba Allah kwe yayisiza omuntu ono okusiramuka, waweebwa opportunity, first priority, okubanga gw'osookerwako mwabo abayinza okusikira omuntu ono ng'ofuna ku maali ye. Lwaki? Kubanga gw'omulinako haqqi bbiri an baqiyati almuslimin, okujjako ate abasiraamu abakoze eki oba okusinga ku basiraamu abasigadde, kubanga gwe omusiraamu ono yasiramukira ku ggwe Allah kwe yayisiza. On top of that, ate ekyokubiri oli musiraamu nga naye bwali, kati olabye gwe mulinako haqqi ye zibbiri, naye nze ali eno mulinako haqqi emu, kuba nti musiraamu mwannyinaze oba muganda wange. Byebintu ebyo bimba mulinako. Kale no ku mulundi ogwasembayo awo nkakasa we twakoma, ng'era omulundi ogw'olunaku olwaleero twaleka nga tulese ekibuuzo mu ddiiro ekya baitul maalil muslimiina. Nkategedde bulungi? Y'ensonga gye twali tuddako ey'okusatu, era endiko ebigambo okuva eri abamanyi ab'enjawulo bye tujja okusobola biidhinillahi wa bi'awnihi. Ebeera state Muslim state treasury, si nzibizi. Ensaba enzibizi ze ziri simanyi oba kinyonyola ntya. Enzibizi yeri nga bwolaba saving account, ensawo enzibizi temaga kwatwako, naye eno kullama taati mushkila au haja la budda minhu. So state treasury y'Obusiraamu yaliwo okuva dda ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, gye bayita baitu maalil muslimiina. Ku saidi yaffe y'Obusiraamu nti ittafaqa ahlul ilm, aba Allah subhanahu wa ta'ala be yawa okumanya mu baddu be,
aganti bonna basakimu nga nkuyege ala annahu idha lam yakun li shakhsin warithun la bilfardi wala bitasib, nti omuntu bwafa naaba nga talinaawo musika yenna, si nsonga musika nti alina mugabo mu maali ye, oba omusika atwala ebyobugagga bye byonna nga talinaamu kyajjeemu, amakulu nga mtwale nti tatoddeeko butoozi, wabula yastaaku jamii al-amwal, ng'emaali yonna butereevu yennyini agikola ki, yagitwala, yali mustahiq. Walam yakun lahu dhu rahmin, era ng'omuntu ono afudde naye nga talinaayo wa luganda yenna abeeremu abo ab'okumpi oba abeewala betumanyi. Era tujja balaba mu maaso insha Allah anna maalahu yadhhabu li bayti maali almuslimina, emaali ye yaweebwa ennamula y'okuba nti bwetyo baytu maali almuslimina yegirinako obuvunaanyizibwa. Okategeddeako sheekh? Yegirinako obuvunaanyizibwa, siba anti abooluganda tebaliiwo, tewali gwe lwoyogerako lwe luliwo olutali lwa Allah, nti lwoyogerako gwe luliwo olutali lwa Allah. Hadha iddia, Allah yagiyita iddia, okwo kusamwa na bitali bituufu. Wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi sabil. Allah yenna nnyini kubanga bw'ati atubuulira ebituufu bituteekeddwa okugoberera, ate era yatuluŋŋamya eri ekkubo eggolokofu. Suratul Ahzab. N'olwekyo ekyo tetubyeyita, omuntu atali muganda we tomwezzaako obwezza nga ggwe bw'olowooza oba bw'oyagadde, wabula tugoberera mazima na buwufu obutuufu obusaanye okuba nga bugobererwa. N'olwekyo tukakasizza wamu nti ekyabamanyi bakyegasseeko. N'olwekyo emaali ye yekwatibwa n'etwala fayustaqu ila bait maali almuslimin, n'etwalibwa mu Muslim State Treasury, yunfaqu minhu ala almasalihi al'amma lahum, ng'emaali ye yekwatibwako n'ebeera nga bw'eti ekola ebigasiza awamu. Kankuwa ekizampo mu mirimu egitugasiza awamu. Ffenna abasiraamu omuzikiti we guli nyumba gye tumanyi nti tugisaaliramu, era nyumba mu mayumba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nikibanga emaali gwe gyolese obuwumbi busobola okukwatibwako ne buddaabiriza emisikiti gyonna kulabika obulungi, emikeka gyonna ne gigulwa ne giteekebwamu. Oba kategedde tahdiidu tariq au turuq, amakubo okubanga gakolebwa, ebyo byonna ne biba nga bikola ki, biyamba. Nashirul ilmi, okusaasaanya irimu, ebyo byonna essente zo byezisinga okuba nga biyinza okuba nga bikola, kubanga ekyo kigasa abasiraamu bonna ala al itlaq duna tamyiz, nga tetulina gwe tunososoddemu oba gwe tunokoddemu. Ekyo bwe kityo bwe kibeera. Emaali bwetyo bwekwatibwa neteekebwa mu baitu maali almuslimin okusobola okugasa abasiraamu bonna mu butereevu. Singa bali bonna betwogeddeko tebaliiwo, tewaliwo yadde yamusiramula, tewaliwo wadde wa luganda yenna, tewaliwo wadde afuna omugabo, wadde afuna emaali etalina kigero, bonna nga tebaliiwo, bwetyo emaali bwekolebwa. Nedda gwoli ala anti gwoli oli mubasiramu anta min almuslimina al-amma, alenda dedda laysa laka awlawiya ye. خلينا نستمر يا شيخنا. طيب كاكاتي بصرف النظر عن كون هذا على سبيل الإرث، naddala nga twetegerezza nnyo ku nsonga eyo kubanga abamanyi bayawukana mu mbeera eyo. منهم بين من يقول أن إذا استاق مال الإنسان يعني استاق مال الإنسان إلى بيت مال المسلمين فإنه يعتبر وارثا له. Omuntu singa afa emaali ye nekwatibwa netwalibwa bukolokolo mu Muslim State Treasury, emaali State Treasury oba Muslim State Treasury ebalibwa eggwanika ly'obusiraamu libalibwa nti lye lisikidde omuki omuntu oyo. Wa bayna man qaala annahu laysa irth,
aha yes kyekiri kyetwogedde wa baina man qala annahu laysa irth era abamanya bagamba nedda obwo si busika wabula tubuliddwa bwolirwa maali eno wekola ki weraga ate maali bulina bwetalina gyeraga baitu maali muslimina mahalluhu au masiru obuddiro buba tulina kudda mu state treasury okusobola okugasa eri abantu bonna au ala sabili lfai oba ne batugamba nti ekiyinza okubalibwanga fai wa maana alfai la laysa munyago hadha yakunu malun yuhsalu bila jihadi au bila qitali wa yuhsalu ala alkuffar au a'da'u alislami yamali ebefuniddwa nga tewabaddeewo kulwana wakati wa saidi ebbiri naye nga esaidi emu ebadde ejolonga saidi endala ng'okubanga nti oli abadde akola enkwe eri obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala n'ahalla emaali ye bagitwale nga tewabaddeewo kuyiwa musaayi okategedde bulungi wa hadha huwa alfai abamu bwe bagamba bwe bagitwala nti emaali y'omuntu ono bweto bwetwalibwa mu mbeera efaanako bwetyo riayatan limasalihi almuslimina al'amma ng'ekigendererwa kusobola kubanga bwetyo erabirira oba ekozesebwa mu nsonga ezigatta abasiraamu bonna kama ttafaqa man qala biirithihi ala anna hadha khasun bilmuslimina eri bannaffe bali abagamba abamanyi nti ono kino kibalibwanga busika dde yaffe bwe kibanga kitwaliddwa nga busika kitegeeza nti emaali eyo bwenaaba ekozesebwa tujja kusosolamu ng'egasa abasiraamu bokka kubanga eyafudde abadde muki okategedde bulungi nejjukira Muslim State Treasury at times okusinziira ku bukulembeze engeri gye babutambuddemu tugitwala nga the General State Treasury that helps or provides to everyone that Islam rules. Tutwala nti obusika obukulembeze bw'obusiraamu bwe bubanga bwe bulina eggwanika ng'ate bwe buli mu nsonga z'obukulembeze ensawo yaabwo teyawula ebanga bulaba Bank of Uganda nti sente ziba zigenda kugasa buli yenna obusiraamu gwe bukola ki okategedde bulungi nti obusiraamu yenna gwe butwala gwe bufuga aba agenda kuganyulwa mu kintu ekyo naye wano bamanyi bye baawukanye lianna ma yukhadhu min alkafiri alladhi la waritha lahu kubanga emaali yonna ejjibwa ku oli atali musiraamu nga talina musika yenna au lahu warithun la yastaghriq obanga alina omusika naye ng'omusika naye gwalina tamalaawo bya bugagga bye la yakunu irithan obwo tebuba busika wa innama huwa fai'un libaiti maali lmuslimin wabula etwalibwanga emaali efuniddwa ewatabaddeewo kunyagulula oba ebisangiddwa free gift etwalibwanga free gift ekintu kyofunye ng'ekyobwereere oba kategedde bulungi واختلفوا في اعتبار بيت مال المسلمين سببا للإرث أو للميراث أو تبدي abamanyi baayawukana mu mbeera y'okukategorizinga okuddira baitu maali lmuslimina okugissaawo nga ennyumba erindiridde obusika eri oyo atalina musika idha lam yakun li shakhsin almayit warithun bilfardi au tasib naddala mu basika bwe tumanyi nti oli afuna omugabo ogulina ekigero oba oli afuna omugabo ogutalina kigero nga bonna tewali asangiddwawo wakana lahu dhu arhamin naye nga ayinayo owooluganda au kana lahu warithun bilfardi oba nga ayinayo owooluganda ate ayinayo omugabo la yastaghriqu kamila tarikatihi naye nga tasobola kumalawo byabugagga bye byonna fahal yadhhabu lmalu au zaidun minhu libaiti maali lmuslimin abaffe emaali eyo esobola okuba nga egenda bwetyo oba esobola okuba nga bwetyo eyongerwa netwalibwa butereevu neyongerwa ku maali esangibwa mu state treasury au yuraddu ala man yuraddu alaihi min alwaratha oba tugiddiza bali bannaffe abazze abaliwo abagenda okumusikira wadde tebamalaawo maali eba esuseewo tugikwata ne tugibongera oba ne tugizaayo mu baitu maali muslimina ezo nannamula
wayuwarathu dhawi larhami inda adami lwaratha. Tukimanyi bulungi nti omuntu yenna ow'oluganda lwo newankubadde nga abasika abo tebaliiwo, naye bano abeewala abooluganda abeewala basembezebwa okubeera nga nabo bwe batyo bafuna ku byobugagga byo bifardin wa taasibin au wa taasib, nga basobola okuba nga bajjira mu mugabo either ne bajja bilfard nga bagenda kufunamu omugabo gw'etteeka, au bitaasib oba okukwata emaali yonna okuba nga bagiweebwa. Khilaafun baina ahli lilmi ala thalathati aqwal. Ekyo kirimu ennamula nga bwe tukyogedde eri abamanyi era nga balina ebigambo bisatu ku nsonga eyo. Kkiriza Sheikh, tugenda kuwumbawumba nga tulabyeko ku bigambo ebyo ne bwe kinaaba kimu insha Allahu tabarakahu wa taala. Nkakasa omulimu ogw'amaanyi oba omusomo ogw'amaanyi yaffe eno oba mu darasa yaffe eno y'emaali ya busika. Naam. Kubeera ne wabeerawo abasika nga tewali kiriwo tuyinza kutuulawo. Kituufu. Wateekwa okuba nga waliwo emaali. Abaana babeerawo nga bangi nnyo tetulwawo. Kati waliki kati wali emaali. Allah. Byonna byetoolera ku maali. Nakumulama katono inshallah tatukuleetera nga nakubeera nga tulengayo programu. Mashallah.